Ebbanga lyonna tubadde nga tujja tuwulira nti Museveni mulungi nnyo mu kukozesa abantu n'abasuula, amala okukozesa n'akwambula wenna n'akuswazaswaza, oluvannyuma n'akwegaana era ye takola nsobi, kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti yajja abaze ekintu kye ng'akibaze nga Paul Muwanga bwe yatugamba nti oyo waaliviira mu ntebe kuba pulezidenti emyaka 5 nga gimaze okuwera eggwanga terigenda kusigaza kantu nakamu. Byali bigambo bya Paul Muwanga. Munnange ne tubeera nga tusigazza kimu, time will tell. Kakati time muganda wange emyaka gino giri 4 Museveni nga akalakata eggwanga lino Uganda, era wetwogerera munnange answers ku ebyo ebyayogerwa gwayinza munnange okuziwaako obujulizi. Kasinaba kubeera nga neeyongerayo Uganda at large nsigala akyakuba omulanga wano mukwatizeeko omukutu gwammwe gwe bwe nasobola okubeerako akatono k'oguyamba osobola okuguyamba tusobole okugenda mu maaso nga bwe gwetereeza. Kasooke nkujjukize Haji Haruna omusomi w'edduwa gw'alina ebizibu eby'enjawulo mukubireko ku ssimu ze ezo awo. Haji Haruna omusomi w'edduwa asangibwa Bulumagi wali ku Lwejjinja. Ate gwe eyandiyagadde airport taxi oyagala motoka ya special yakupangisa ozze Kampala oba oli wano mu Uganda, oyagala omuntu omwesigwa gw'oyinza okubeera nga okwatagana naye omutume nti ntwalira kino wali oba okukunona ku airport n'okukutwala ku airport, kuba ku ssimu 0740 65 0740 65 okubira omukulu gwe bayita Mukisa ajja kukwasaganya. Munnange ffe nga bannayuganda abagezaako okutunulira ebintu mu butuufu bwabyo n'okubeera nga tetwagala kuleka jjinja na limu nga sirivuunule, twagala tutegeera amakulu ga buli kimu. Nabagamba nti Gen. Museveni bw'aba ayogera mulina okuba nga mwegendereza nnyo, kubanga ono ayogera mazima meereere, ayogera mazima mwereere, era ye bwakugamba ekintu oba azinga ajja ayogera ebintu abantu nga balowooza nti oba oli awo ayogera bwogezi, naye buli kimu kyayogera ye aba akitegeeza, era ne bwagamba nti abo ngenda bakurashinga, lazima abakurashinga mulaba muti. Kakati Gen. Museveni jjukira nti yeewera ng'oggyeko pulaani yaabwe gye bajja nayo ey'okuwamba eggwanga era okulifugira ddala ebbanga lyonna mu ngeri y'obusika, mu ngeri y'okukola dynasty. Kati bwe batyo mu kugaziya ekintu kyabwe balina okubaako ebintu bye baali balina okubeera nga banafuya, era juzi ebimu yabyogeraga nti bwe tunaatuukira mu 2020 tetujja kuba na opposition, kuba kye baasooka nakyo kututeeka mu movement ffenna nga mwe tuli ne bakibalemesa ne babiteekawo bibiina by'ebyobufuzi. Kugamba mu mboozi eno Museveni akolaga nti asobola okuleka ekintu ne kibeerawo naye n'agenda ng'akisensera mpola, oba okukirekawo kagamba ng'alaba tekirina makulu, kati ye n'afuna engeri gy'akisenseramu n'akinafuya. Kakati Museveni abadde ayogera ku musaala, omusaala ogw'ababaka ba paalamenti kubeera nti beeyongeza omusaala, era ng'alaga lwaki teyakiremesa, nti lwaki teyakiremesa kugamba wana agezaako okulaga nti abadde takirinaamu interest ye ng'omuntu, abadde takirinaamu interest, naye ng'abadde takirinaamu interest goge mazima nga twogera amazima. Museveni ababaka ba paalamenti okubeera nga beeyongeza omusimbi omungi, Museveni abadde takirinaamu kigendererwa nga twogera mazima tutya Katonda nga bw'atera okulifaaringa mu Bayibuli. Kakati Gen. Museveni annyonnyodde lwaki mbu teyabulookinga oba teyalemesa okusalawo okwaba MP okweyongeza emisaala emyaka gyonna gy'abaddewo, emyaka 4 g'abadde mu buyinza, mbu lwaki abadde nga talemesa ba MP kweyongeza ssente.
kakati jukira nti eggwanga lino erya Uganda abakozi ba gavumenti bangi nnyo oba ennamba esinga obunene efuna busente bwaggula binyeebwa. Abasomesa bakaaba, abasawo bakaaba, bakaabira ddala okuleka okubadduulira obuduulizi nti ate munaakola ki, muneekalakaasa waliwo yaduulira abasomesa musobola okwekalakasa ennaku esatu muwe. Kyategeeza nti jjukira omusomesa bambi wali bagoya akawunga ku ssomero n'ebijanjaalo kwe balya. Kakati akimanyi nti ekimisana akibala wali kati asobola okwekalakaasa n'abeera nga amiisinga akawunga kali ekimisana agenda kijjawa kye baali bategeeza. Kakati olwo omuwendo omutono nnyo ogw'abakozi ba gavumenti gufuna omusaala munene naye nga abasinga obungi bafuna ssente za binyeebwa. Naye abamu ku abo abasinga okubeera nga basasulwa ssente nnyingi ennyo be ba MP baffe, ababaka baffe abatukiikirira mu palamenti. Era kati gwafuuka mulimu oguliko n'okuyiwa omusaayi. Bw'oba oyagala okulaba nti guno mulimu oguliko n'okuyiwa omusaayi, tinda obumyufu akamyufu ka NRM twalaba omusaayi bwe gwayiika wano. Kakati omusaala ogwo gusalwawo Parliamentary Commission era ng'eno ekulemberwa sipiika wa palamenti. Emisaala gy'ababaka allowances ziri waggulu era zibadde nga zijja zongezebwa okuva mu 7 lwe yajja mu buyinza 1986. Essaawa eno wetwogera Uganda ababaka ba palamenti bafuna ssente paka ku $3.5 bw'ogatta omusaala n'allowances. Kakati ssente zino ezisinga obungi ziri mu allowances kubanga buli MP mwalaali afuna $11,000 bw'ojjako emisolo n'abeera ng'asigaza $6,000 nga oba 2. Naye allowances zo muganda wange nsava bano bafuna housing allowance. Bw'obeera MP n'ofuna ssente ez'ennyumba bw'opangisa ennyumba ndowooza obuddaabiriza ennyumba buli mwezi $6,500 buli mwezi. MP ennyumba gye bamubalirako ssente zigenda ku nnyumba okusula. Constituency Support Fund $17,000. Constituency Support Fund naye ng'ezo zijja okusupportinga constituency katugeze. Bagamba babawa ne town running fee $1,000 n'emitwalo nga 9 eyo. Amafuta allowance birimu $10,000 ne $3,000 kisinziira distance constituency yo gyeri okuva ekizimbe kya palamenti wekiri wano mu Kampala. Katuulu Museveni atugamba nti ng'oggyeko ba officers ba UPDF mbubo abakitegeera abategeera mission ye mbukuviira ddala 1981 paka 1986 NRA Bushiwo bo bano bali okay n'akasente akatono paka nga economy maze okubeera nga etereera. Era agamba nti ba MP bakola ensobi ennene ennyo okubeera nga beeyongeza emisaala. Naye jjukira nti era still wano IGG yali ayagala okubeera nga atunula mu nsawo eya ba officers aba UPDF. Museveni kennyini n'amugamba nedda abo kubanga jjukira nti era ba officers ba UPDF ate Museveni bano baatugamba eriyo ba officers abagagga ennyo abakoze omusimbi omuyitirivu. Ne kati wano yatulaga nti UPDF eri okay mbuyo yagaana okweyongeza ssente yagaana. Naye jjukira nti eggwanga bwetwogera ku palamenti Museveni kyeyerabidde nti ne UPDF ekiikiriro mu palamenti. Kati omubaka wa UPDF yetafuna ssente. Ekyo nakyo kugamba n'olaba nga engeri gy'abaakireeseemu yeewuunyisa kubanga tukimanyi nti amagye aga UPDF bagamba nti mulimu abantu nga bo missions era akyogedde wano abadde ayogera ku mawanga nga Congo, Sudan nga bo kwegamba balina missions nnyingi ejjirikozeseddwa mu
mawanga agatwetoolodde era nga likola ssente empitirivu, likolera abo. Museveni ne banne ssente empitirivu nnyo ezitalinako accountability, balikozesa nga lyabwe. Wano bagamba Uganda People's Defence Forces, naye nga eggye lino bw'olitunuulira operations zaalyo nti likola kitono nnyo mu kusaasira omuntu owa wansi, kubanga abantu aba wansi balirabako nga balireese kubakola ki? Kubayisaako ow'embuya batuuni. Era bwe babeera beewera ng'oli agamba nti ngenda kubakurasha, nga ngenda kukola ntya, ngenda kubasomba, drone ne zisomba. Era njagala okubulira nti agencies ezikola ku ebyo, kubanga bonna bakolera wansi wa UPDF. Era komanda waabwe, komanda in chief ye Museveni. Naye kwegamba bw'otunuulira ennyinnyonnyola y'ekyo, bwe tutunuulira UPDF mu bulambulukufu, naye Katonda yatugamba nti UPDF eri clean. Kakati Museveni bw'atyo yategeeza ba ministers be, permanent secretaries mu kibiina kya NRM ababadde bali wali National Leadership Institute ekyankwanzi, n'abagamba nti ababaka ba Parliament bagunjawo omuze ogw'okwefaako bokka bokka, ne bava ku mulamwa ogw'okukolera eggwanga lyabwe, kugamba okwewaayo nga volunteer okolera eggwanga lyo. Era nti kino kyali kireeteddwawo, okwewaayo okolera eggwanga lyo kyali kireeteddwawo, kigunjiddwawo nti abasirikale, era bw'abageraageranya abasirikale abageraageranya ku basisita mbu olw'akasaala ke bakkiriza okukolera akatono, abageraageranya ku basisita. Kati Parliament bwetyo nejja okubeera ng'erimu omusimbi omuyitirivu, kubanga n'erweru owa UPDF gwe tumanyi obulungi yatukakasanga omusimbi oguli mu Parliament bwe bayoola omusimbi mu Parliament, kuba gwojja kulowooza nti Parliament kirimu basirikale ba UPDF. Mwebali era erweru y'omu ku bwe yatuwa obujulizi juzi Minister Anita yali agamba nti balina okukendeeza omusaala gw'ababaka ba Parliament kuba mungi nnyo, bwe gutyo gwe baleetera okubeera nti buli omu alwana kugenda bugenze mu Parliament ne balimu kubaako kye bakola. Era Parliament yafuuka kugamba omutima oguweereza teguliiyo, guge mazima, wabula abantu bagenda kukola bukozi ssente. Kati General Museveni nti newankubadde guli gutyo, naye ate nze saaliyagadde atulimbe mbwakijjemu, kubanga y'omu ku abo abayiye ssente ennyingi mu Parliament olw'ekigendererwa eky'okweremeza mu buyinza. Era bwe tutunuulira Western Uganda erimu ababaka bangi nnyo mu Parliament abaweza omuwendo, kubanga ayagala NRM ebiteeso byabyo ebibeera nga bye biyitamu. Yensonga kyagamba nti mumpeereza abo abebaka obwebasi, akozeseza ssente nnyingi nnyo era nga zibalibwa mu buli bwanguzi mu corruption gy'ayogerako, gy'alwanyisa oba nga yeerwanyisa. Katugambe nti yeerwanyisa kubanga omuzeegu bw'ogamba nti ate gwe muzeero ogudidde eggwanga, kitiba kitegeeza nti kati naawe oba olina okwerwanyisa, kubanga Museveni atadde ssente nnyingi nnyo kituufu mu Parliament. Tulaba nti amongu ssente empitirivu ziri omwo ziteevuunya, eneewalala teri ssente nga bw'abyogerako. Yensonga lwaki okiraba nti waliwo ekikyamu ennyo bannayuganda kye balina okubeera nga bategeera, baleme tufuula kuba kutukwata bujega, baleme tufuula baweewe. Kati General Museveni agamba nti ensobi yokka eyakolebwa nti Parliament baava ku historical movement yaabwe bo ne beeyongeza emisaala, nti strategy yaabwe baagikola ki? Baagyonoona. Naye jjukira nti abasirikale newankubadde nga Museveni yabakuumira ku kasaala akatono naye nga bo basanyufu. Tunuulira kale yabakuumira kasaala akatono abasirikale, kubanga tuba twogera ku magye era still katugende police bina tubitwalira wamu, twogera ku forces. Lengera barracks gye basula nti yagaana okubongeza omusaala nga bw'agamba nti bo basalawo bakolera obusente bw'ebinyeebwa abasirikale,
kuba yagamba nti bo abasirikale beetaaga bwetaaza emmere, omusirikale muwe buwi mmere kyekyokka. Naye tunuulira obuyimba bwe basobola obw'ettaka, genda mu barakisi zaabwe obuyimba bwa ttaka. Barakisi zonna eza poliisi zonna ziweddewo, nti n'ekyo nakyo, nti n'ebyensula nabo baasalawo babeere. Subhanallah. Kakati ebyo byonna Gen. Museveni ng'abyogera, jjukira nti nze nkimanyi nti abasirikale bakuumira mu mbeera eyo bw'eti awo, bukuumizaawo bw'atyo nga basavanti sibe basobole okubeera nga bamutwaliriza emyaka gya 50 nti nga bw'akyogera bw'atyo nti kati bo basanyufu abasirikale. Kyekibuuzo nti abasirikale basanyufu nti affe tubatukolera busente bwaffe era twakkaanya tukolere emyaka 5 nti oli ayingira amagye katugeze nga myaka, kubanga baliwo bakaduga abajja myaka 13, kitegeeza nti emyaka 5 we gaggwerako abali mu myaka emeka 60, abamu babaira baafa dda kuba abamu bajja balwadde siriimu n'abaana baabwe, kubanga waliwo n'okujjukira kati Museveni yateesa n'abasirikale nti naabo abalwana naye nti abammira eddala ssente nti balinda ekonomi etereere, naye palamenti yo kagireka efune. Katubaleke abo bafune, bajja kuyigira ku nsobi zaabwe nga bw'agamba. Kakati Museveni agamba nti bano bayonoona strategy yaabwe eya volunteerism, mbu ne baleeta eyaabwe eya careism. Kakati awo neya mercenarism. Museveni kati balinga ba mercenary mu palamenti, bagenda kupakasa ekibuuzo nti kale katugambe Museveni kubanga naye ye commander in chief, ye alina ssente mmeka, kubanga Gen. Museveni emabega kawo nawulirako nti anjo basinga ne ba president bangi nnyo gwe bawulira, oyinza okuwulira Kim Jong yo nolowooza nti mugagga nnyo, kumbe Museveni amusinga n'abalala bangi ba president bawulira, bw'obadde owulira nti oba prime minister wa Bungereza bagenda mu bane Museveni mugagga nnyo, ne famire ye yatukakasa nti famire ye bagagga nnyo, kati bo bagagga wadde ne baba abasirikale yabakuumira wali ku volunteerism. Yabakuumira awo sente n'aziyiwa mu palamenti okumusobozesa omukuumira mu buyinza. Kakati agamba nti kakati saawa eno nti bano bayogerako ababaka ba palamenti bategedde ensobi zaabwe nti gwe ne bwe weeyongeza omusaala mbu tosobola kuddukanya constituency yo, mbu naye collective effort mbu agali awamu kyategeeza ge galuma ennyama. Kati n'atujuliza parish development model emyoga free education mu government, mbu ebyo bye bisobola okubeera nga bikola ki nga biddukanya constituency. Kati ebyo byo bwe tubitunuliramu wali ebbali byo biri bitya enzirukanya yaabyo, kuba Museveni yagamba biri okke, naye ate abantu bamugamba tebabifunyeemu. Abamu bangi nakunyumiza juzi gye yali ne bamugamba nti tebabikoze eki, nti bino abagaba ssente ezo batunulira baana baani, mwana waani, ggwanga ki, bamugamba juzi embuzi nagikuwako wano. Kakati Museveni agamba mbese zino yali badde aziyimiriza, mbuba oli awo yali badde aziyimiriza okuba nti ababaka tebeewa misaala mingi nnyo, naye mbu teyaziyimiriza mbu kubanga si kirungi buli kaseera mbu kubeera nga olemesa buli kintu gwe kyolabanga ensobi. Museveni mbu aleka ensobi n'agireka n'egenda mu maaso emyaka gino gyonna. Museveni katuwuuna atukwata obujega, atunnyonnyola ekyo akiyitako kwegamba nakyo bannayuganda bagamba bakube mu ngalo, mbu yali badde abulookinga ssente zino ababaka okuba nti beeyongeza ssente, mbu naye yakiraba nti ensobi, naye si buli kintu kyonna kyonna kyolabanga ensobi okibulookinga n'okiremesa, mbu kati yakireka bulesi bwatyo mbu basobole okubeera nga bayigira ku nsobi zaabwe, mbu ebiseera ebimu leka abantu bayigire ku nsobi zaabwe. Bannange Mukama Katonda saasira eggwanga lyattu Uganda, saasira eggwanga lyattu Uganda, kwegamba eyo yenyinyonnyola gwe gye bayinza okukuwa n'okkiriza nti era kyonsonga kyo kiraba nti bibasiba oba ababba ssente era amaliriza bakomezaawo n'abateeka mu gavumenti ne baddukanya ate n'abawa ebifo ebisavu ennyo ate era ebirimu essente nnyingi ennyo.
nti eggwanga waakiri kubanga nabagambako wano nti omuntu omu okulemerera oba kyakola ki ayonoona. Eggwanga waakiri omusimbi gugenduka bwe gutyo ngeri abaana basomera wansi wa miti n'ebintu ebirala kubanga ayogera ku free government education. Kakati tukirabye okay mukyala we ye minister wa education biki ebiri eyo kubanga tubyogera wano bulijjo wano abantu mbabikoona bikoowa era ogenda okulabaga mwe kaseera mwogera ebintu byebimu n'omubuuza nti ebizibu by'eggwanga bikyuka buli kaseera yensonga kimwagala nnyo amawulire agasasamaza buli kagwawo muyimbi bivaako ebyo kagamba tubanga abali mu nnyimba kuba ennaku zino ndaba music limba lujja ne luvaawo tulenga kati bajja okuleeta enkudi n'enkudi neevaawo ne tugitandika ozambe shifura kati baagaana eggwanga litambule bwe lityo kati gravity nalabye yaleese eddoozi kugamba eggwanga litambule bwe lityo nti ebizibu biggwengako ng'ennyimba nejjukira nti era abaana bajja kusigala basoma era basomera wansi w'emiti nembu tugendere ku system nga boolaba ez'ennyimba nti Alien Skinyaze akubaganya ayogere bamukozese negundi ajje kenza ayimbe kyemyekozo olwo kati abwe bityo bibaagala nedda ebizibu by'eggwanga era ebikola omusingi oba yali badde biteekebwa mu musingi ogw'eggwanga tubimanyi bulungi nnyo nti gwe longoosa ebyensoma abaana basomesa ate nga byobasomesa bya makulu so si kubasomesaako bino ebyokungulu. Tunuulira ebyobujjanjabi, tunuulira enguudo ziri zitya, then abantu bayambiddwako batya okwekulaakulanya babasensitizing kubanga abantu abamu baba tebamanyi okusinziira ku kutegeera kwa buli omu oba region gy'abeera nti kati mwe musobola okukola kino tubayamba kukola bwe muti abantu ne bakulaakulana. Kati olwo bino emyoga n'ebirala byonna bisobola okubeera effective naye bwe kibeera nga nabyo era still biggweramu abo ababiddukanya nga bo already ogenda okwesanga nga operational costs eza parish development model nga nene nnyo banga sente ze bakozesa mu kuddukanya parish development model nga nnyingi nnyo kwezo ze bagaba. Ekyo wano kisoboka e Uganda, kisoboka era nga obulaba amabaati bwe bagagira tegaali galina okugenda ekizapo kye nnyinza okuwa tegaagendayo kati bo ne bageegabanya batyo era ne gagendayo matono naye ng'erinnya lyakuyamba bali abeeri e Karamojja naye ng'ekituufu abakaramojja bamaze okubeera nga bavaayo ne beeraga bali mu ofiisi ya prime minister, baminisita, speaker wa parliament n'ebirala. Kakati Museveni bw'atyo nga nnyonnyola lwaki abadde nga ajja atunula butunuzi tafaayo nga ba MP beeyongeza omusaala. Museveni agamba nti ye yalowooza nti bano banaayigira ku nsobi yaabwe n'ensobi zaabwe banaaziyigirako era olwo nga bamaze okubeera nga bayigira ku nsobi zaabwe ne badda mu correct line, mu layini entuufu. Jukira emyaka gigenda kiringa bw'onoobeera awo nga gw'olina omuntu gw'oyagala akuwagire naye nga gw'ofuna sente nnyingi nnyiri naye nga bw'ajja w'oli omuwa ebyokulya n'omugulira enkoko n'omugulira kino bakuwa eki eri bwadde eri akuwagira natamanya nti gwe kwomuwa busammambiro. Omusajja oyo mulungi nnyo akusagala aggulire ya soda. Museveni munnange bw'atyo nti yasalawo ebyo abitunuulire butunuulizi kubanga yakiteebereza era n'akiraba nti ba MP baali batono mu nnamba era nti baali tebasobola kubeera nga balya ssente nnyingi nnyo ku national cake bwe twogera ku misaala n'allowances ba MP nti baali batono nnyo. Mukama Katonda, Uganda erina ba MP 529 Museveni agamba batono nnyo bw'ageraageranya ndowooza ne ku nsi ezitwetoolodde. Jjukira nti tuli miliyoni 45
nga mukende eyo kale tugenze milioni 46 ze ziri mu Uganda. Ababaka ba parliament bali 529 tulaba nga banatera ntugoba mu mpaka eza ababaka ba parliament aba East Africa, kubanga ffe tulina parliament ndowooza bw'ogatta ababaka aba Uganda bonna n'ogabanyamu mu nsi za East Africa, buli nsi eri kukuba ng'ejjuza parliament yaayo, nga naffe naye tukendeddekukko nga ffe tetuliiko. Kale katugeze ng'otugyeko n'oga nti kale baabo mbabawadde beegabanyamu ne bakiikirira East Africa oba East and Central. Museveni agamba nti mu kiseera ekyo nti yabaleka olw'ensonga nti bo baalina ebizibu, kati nga Mobutu ow'e Congo ayogera ku Mobutu ow'e Congo mu region tewaliwo ebizibu nga Mobutu ow'e Congo, Bashir owa Sudani, Muzeyi Moi owa Kenya, Mobutu mugenzi, Moi mugenzi, Bashir musibe, nti bano baateranga okuggala boda zaabwe ate nga Uganda yali ekyali nto, ejje lyali likyali tto nga lyetaaga okubeera nga likula, ti baateranga okuggala boda zaabwe, okitegeera. Naye bwe twogera ku Mobutu owa Congo twogera ku Congo, katugenze kati ejje lya Uganda ligenze okukozesebwa Congo. Sudani sajja bakoze ssente, njagala okubabuulira mu ejje lya UPDF naye bebeera bakunnyonnyola wano babikunnyonnyolera kungulu. Kakati ye Museveni agamba nti ng'oggyeko ba MP nti ba MP ng'oggyeko ba servants abalala, public servants abalala nga si bangi nnyo mu nnamba, era okubataataaganya mu kweyongeza emisaala nti kyali ate kiyinza okubeera nga tekikola makulu nnyo, naye kati bayize ensobi zaabwe. Nejjukira nti ababaka bangi nnyo okufuna ssente ezo zonna. Kakati Museveni bw'atyo yalayidde okubeera nti abonereza ba officials aba gavumenti abatunda emirimu gya gavumenti ku milioni 10 buli mulimu, era n'alayira okulwanyisa enguzi mu Uganda nga bulijjo. Ebyo njagala okubabuulira nga Joel Ssenyoyi bwe yayogera nti Museveni byayogera byamuggwaaku n'ennyonnyola gy'annyonnyola tematiza. Njagala okubabuulira nti naawe nga bw'obiwulidde awo yabyogedde ali Kyankwanzi, agamba ba ministers ng'ali Kyankwanzi.